نعم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبالي بفبارو دزلا ميديا يوغندا twalamusako nekiramusisiba okuba ekirungi tubebaza olw'okugobera ku mukutu gwaffe ogwo saba Allah abasasulemu okuba ekisinga ekirungi. Amin. Saba Allah akkiriza okusibwa kwaffe n'okulafubanira kwaffe mu ibadaati ez'enjawulo zetukoze mu mwezi gwa Ramadhan. Tuli wano ku Rawda Zila Media Uganda ne mukadde waffe Shabasi Senkuba. Olunaku lwa mukaaga tuli ku puroguramu ya kwanukula bibuuzo. Aseeka nja kusaba obusolere ku basiraamu salaamu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبطولي زمنا بطولي لك السلام إلى ملامساكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل سايم يدي نمو رمضان سبب الله كيريزي بتبدت كله سبب الله تبارك وتعالى كميو رمضان أعواما عديدا ميا كان مينجي إن شاء الله تعالى سبب الله كيريزي أسيكا بروغرام يافيني تكوا مسنت بانفا بالكيس. نعم. Balkis Spices basanga boyogerera awo Kirinya. Batekamu ssente mu programu eno sebo. Saballa akulakulanye nteekateeka zaabwe. Era kwebali kadde waffe Abdul Nasir Wandega. Kwali ku mukutu sebo. Barakallahu fi. Saballa mutukumire ya Rabbi. Amin. Dai n'ensonga daji yansuubiza sebo. Nabaddeko naye jjo. Netubako betwayogeddeko ku by'amataala gano. Nangamba biiznillah ajja kubaako ne kyakwata Allahu ebenga etambula tubenga sokwata emisomo n'ekiro. Allahu akbar. Saba Allah mutuwere omukisa. Amina ya Rabbi. Ateeka omukisa mu bintu bye. Amina ya Rabbi. Barakallahu fi. Seka tugende mu bibuuzo y'abaddu. Naam. Anagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka singa tuba tuli mu kikola ky'obufumbo. Naam. Omwazinyi n'ayaziina amakulu ddaku neggwako bino betusiba sitati nafa n'abalyamu okola otya omwazinyi bwayaziina wakoma waliwo oli yabuuza n'agamba nti omwazinyi bwayaziina kyajja mu bigambo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yawa irshadi nti omuntu aba akutte mu kikopo ekyokunywa abaffe nabbi bw'abaaga nti omuntu aba akutte ekyokunywa mu kikopo ne baaziina ye amala kumalamu noona amale kumalamu kagobala si bwe kiri wowulidde omwaziinyi akomaawo kubanga ekyo kyawukana nnyo nakiriwa nakiri kino kiyinza okuba nga kikyatwala essaawa nnamba oba kiyinza okuba nga kikyatwala naye bino byo birina tahdid omanyi wogenda okukoma. So bwowulira omwazinyi nga muli mu kikolwa ekyobufumbo kiba kitegeeza nti tukomaawo biiznillahi taala n'oleeta niyo ey'okukola ki ey'okusiiba. Barakallahu fikum. Seka kyesitegedde awo. Naam. Bwe mpulira omwazinyi nga mbadde nnywa caayi yenzikizibwa mu malamu. Kyajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ewa irshad nti omuntu abadde kyakutte mu ngalo mu kikopo amala kukikola kimalawo ekitonotono. Nga mbadde nga nkola loosi. Badde okola loosi. Seka tugende mu maaso n'ebibuuzo y'abaddu. Naam. Omuddu abuuza. Naam. Singa neerabira mu swala nga nina okuleeta sujudu sahawi ng'eswala ewedde. Naam. Naye Allah n'agamba naye nnyini nengyerabira. Sujudu sahawi nayo n'agyerabira n'atwala busobozi salaamu n'asituka n'agenda. Wabula wayita akabanga n'ajjukira nti yabadde alina okugireeta naye teyagireese akola ati. Wabanga teyalese sujudu sahawi nga nayo yagyerabidde n'agijjukira mathalan ku dhuhuri oba n'agijjukira ku asiri ng'abadde alina gireeta subhi ala yuiduhu tajiddamu lwaki tajiddamu? Sujudu sahawi sunna ate okuleka sunna mu ssala tewaliwo bujulizi butugandi tulina kugikola ki okugiriwa. So tetuliwa sunna olw'ensonga eyo tagikola ki
tagiddamu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Muddo abuuza, Naam. tusoma tutya seka nga tusiibulukuka? Tusoma tutya nga tusiibulukuka? Asiibulukuka agamba nti dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Nga kitegeezaamu nti ennyonta egenze maze okusiibuka. Ekitegeeza seke dio nakisoma maze okunywa ku mazzi. Oba omazeeko okubeerako ne kyoteekayo. Wano wasoma bisoma bismillah. Oba ogenda okusiibuka ga bismillah. Naye bw'oba omaze okunywako kokunywa edduwa y'okusiibulukukaawo nga wakamala okusiibulukukaawo otaddeyo kyotaddeyo, tolinda kulya bingi. Omaze okunywa ku kyonywedde ga nti dhahaba adh-dhama'u, ennyonta ekoze eki? Egenze. Wabtallat al-'uruq, n'emimiro gikoze eki? Gikkakkanye, ginnyogoze. Oba emisiwa gikkakkanye. Wa thabata al-ajru, n'empeera yange enywedde insha Allah. Allah bw'anaaba akoze eki? Bw'anaaba akkiriza. Barakallahu fihi. Naam, seko naabuuza omukyala. Naam. Agamba seka kikkirizibwa okuwangaala n'omusajja mu bufumbo, naye ng'omutima gwange gwamukyawa. Oba wamukyawa, tusobola okuddamu ne tumukubiriza akole ebiyinza okumusikiriza akole ki? Mwagale. Akwagale. Bwe kiba kiganye, towangaala na muntu gw'otayagala. Towangaala na muntu gw'okola ki? Gw'otayagala. Kuba ebiyinza okuva mu ekyo biyinza ate okuba ebyobulabe eri mmwe mwembiriri. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti waja'ala bainahuma almawadda wa rahma. Allah yateeka wakati w'abafumbo abo ababiri kye bayita laavu n'okusaasirigana. Kati okuwangala n'omuntu nga tewali laavu, ebiseera ebisinga obungi n'okusaasirigana kuyinza okukola ki? Okuvaawo genda okumaliriza nga bafunye obulabe wakati waabwe. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala ataasa obufumbo obwo. Tebuliimu mukisa obwo obutaliimu kusaasira. Barakallahu fihi. Namona agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka kiramuno kityo muwalimu okuteekateeka darusu, naye ng'okuyingira yakumala kusasulira. Asulu y'eddalasa teyeetaaga kusasulira. Asulu y'eddalasa omuntu teyalikoze ki? Teyali kusasuzanga bantu. La. Amakulu ensibuko yaayo teyali baddemu byakukola ki? Yakusasulira. Olw'obujulizi obwajja nga bungi nga bulaga nti ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamuga nti am tas'aluhum ajra fahum min nabbi ba Allah nga Allah akiraga sibasabaayo mpeera, nze nkola ku Allah wa Allah omulezi w'ebitonde kusaba bantu ki? Kusaba bantu sente. Wabula ekituufu waliwo embeera eyinza okujja nga mwetaagisaamu ka sente. Waliwo embeera esobola okugwawo. Manyi obusiraamu buli flexible nnyo. Waliwo embeera etuuka nga yakasente naye ate tugifuula tteeka ku buli muntu n'ataasobole. Gamba bannanga abasobodde okutuyambako ku nsonga eno mukole ki? Muyambeeko. Tewali buzibu kubeerako nekyetukola ki? Nekyetusasula. Mathalan nza okuba nga holo gye tugenda okusomeramu neetaagisaamu ki? Nga tupangisiza mpangisi. Tupangisiza mpangisi yeetaagisaamu nafaka. Oyinza okuba nga ekyokulya ky'abantu kye bagenda okulya nakyo kyetaagamu ki? Akasente. Nga oli omwavu taasobole, tusobola okuŋŋaanya be tumanyi nti ba ahlul fadla Allah bawadde obulungi, tubasaba babeereko ne kiba contributinga ku nsonga y'eddiini eyo, abantu basobola okusoma eddiini naye obutakifuula kyatteeka eri abasiraamu ki bonna. Lwaki kibeera ne adrar, kibeera n'okukosa kungi. Ekisookera ddala abasiraamu bajja kudduka, tebajja kujja kusoma ddiini. Olaba omusiraamu adduka jjama ng'atidde sente ze basabye bujjama wano zijja kujjayo. Basaba nnyo sente. Basabiriza nnyo sente. Omuzikiti n'aguddukamu ogwo. Abalala bamala n'okusoma zikali n'adduka buddusi. Abatalinda na salaamu yakubiri. Alugira bw'ati si atya bajja kwogera ku by'ensimbi. Ate abeera mubi olw'ensonga ky'ekigambo ky'okusaba ssente. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuviira ddala ku mulembe gwe yakubanga omulanga nga waliwo obwetaavu. Obujulizi bwe muli mu hadithi entuufu nga Nabbi waffe alaihi salatu wassalam yagambanga basahaba n'abaga nti abaayi waliwo ensonga eguddewo
ani ayamba ku bwati, ani ayamba ku basahaba ne baleeta neno hadithi yennyini nnyini owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwo hadithi eyewuunyisa egamba nti man sanna fi lislaami sunnatan hasana, nabbi amala kuba mulanga omulundi ogwasooka ogwokubiri kigambo ogwokusatu nga teryavaayo, sahaba n'aleeta kisero kyaki ekyentende oba ekibbo oba ekintu ekirimu entende n'akireeta. bwe yakireeta fajaala sahaba yatasaddaqun, basahaba ne batandika okuleeta aleese kino mwe muva ekigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyaga nti man sanna fi lislaami sunnatan hasana, yenna ateekawo mu busiraamu enkola ennungi ng'eno. abawali mu kyovula baakivuna baga nti man istajadda, omuntu aleeta mu busiraamu ekintu ekirungi ng'ekyo afuna empeera yaakyo n'oyo aba amukoze eki amugoberedde. wallahu taala alam. eddalasa teyaali badde nga yakusasulira okujjako nga waliwo ebiguddewo. tugamba bantu betumanyi bokka balina obusobozi bayambeko ku nsonga eyo, tubeera nga ensonga eyo tugiggusa. lwaki kiyinza okugoba abasaaze kubeera nga bajja okusoma. barakallahu fikum jazakumullah khair. onagamba seka singa mukyala wange avaamu olubuto, abasawo ne bamugamba nti akiweemu emyaka nga 3 okuddamu okufuna olubuto olulala. Naam. abuuza yabadde musajja agamba nti nze ng'omusajja nkola ntya? ng'omusajja tumugaba akozese ku wasaili eza tahdid annasl ezisoboka. tumugamba akozesa amakubo agasobola okubeera nga gaziyiza olubuto agasoboka nga withdraw method sobola ogikozesa. Allah tabaraka wa taala bw'amusaasira n'ekwatayo, Allah asobola oyisirizaako newankubadde nga talina security yaayo, nga bw'asaba ne Allah tabaraka wa taala anyweze nabaana wa mukyala we oba anyweze mukyala we amutaasa ekizibu ekyo kuba kizibu. basahaba bagamba nti yadde ng'ezo method ziweeziri naye tezisobola kuziiza kugera kwa Allah tabaraka wa taala. so agezese nga bw'asaba Allah tabaraka wa taala anyweze mukyala we asobola okubeera nga nabaana we asobola okunyweza abaana n'obutasobola kubeera ng'afuna buzibu ng'akola ki ng'azaala n'obutafuna buzibu ng'azaala. wallahu taala alam. zikirizibwa okumiinisa mu lwatu mu muzikiti? okumiinisa ategeeza ki? oluvannyuma lw'ejjama bwebeera oluvannyuma lwa sola akkirizibwa nnyo. waba ategeezaamu mu khutuba ekyo kirala. tugaye bwe kibeera oluvannyuma lwa sola ey'essunna tumiinisa mu lwatu. oluvannyuma lwa qiraatu al-fatiha tumiinisa mu lwatu kujjako abakyala, naye abasajja masijidi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawulira nga eyuuguuma nga eyuuguuma maloboozi olw'abasahaba okuyitiriza okugamba ekigambo kyabwe amin. era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma hasadatkum lyahudu kama hasadatkum fi qawlikum amin wara al-imam. ma hasadatkum lyahud, abayudaaya, hadithi hasanahu sheikh al-Albani egati abayudaaya ma hasadatkum lyahud, abayudaaya tebabakwatibwangako nsaalwa kama hasadatkum nga webabakwatibwa ensaalwa fi qawlikum amin, ku kigambo kyammwe kyemuga nti amin wara al-imam, emabega wani. so bw'aba ayogera ku ekyo ey'essunna akikole. amma waba ategeezaamu mu khutuba tekiri mu sunna bantu kubeera nga bamiinisa mu lwatu. ayagala okumiinisa amiinise mu kyama mpola mpola. lwaki? tekyalabwako mu bikolwa by'abasahaba, okubadde nga abamu kuba balimbaga nti asulu y'eddu ebeera amin, kugamba amin. naye kyogere mu kyama olw'enkizo z'ejjuma. ejjuma erina ebyenjawulo ebitali ku birala. wanabbi sallallahu alaihi wasallam oluusi yatuga nti qawluka li akhika uskut, ogamba obugambi muganda wo nti sirika, tuli mu jjuma. fakad lagaut, obaliwako ng'akoze eki ng'azanyi. omuntu ogamba nga tuli mu jjuma man massa alhasa wal imamu yakhtubu, omuntu okutakula obutakuzi alhasa akayinja wal imamu yakhtubu fakad laga, abeera akoze eki? abeera azanyidde muki?
abeera azanyidde mu ssala. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fik. Sekono musiramu bamuyita Lugerago Salim from Iganga. Barakallahu fik. Lugerago Salim naganda assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullah. Tusainse okumuuliza Lugerago tutambudde naye ebbanga ddene. Barakallahu fik. Abuuza. Naam. Kiramuno kitya okubeera n'omuntu atanaaba janaba? Ayinza okuba nga omuntu oyo zawjatuhu, ayinza okuba mukyala we, oba ayinza okuba omuntu oyo nga muntu wa bulijjo. Ama bw'aba omukyala atanaaba janaba kitegeeza tasaalo. Ate tasaalo oyo abeera mukaafu. Oba ayinza okuba nga muntu wa bulijjo mukaafu, amanyikiddwa wa bulijjo, akola naye mukozi we, oyo aslan laisa wara al-kufri shay'a. Teriyo kisinga bukaafu bw'ayina bubi. Amakulu ne bwawangala ne zijja nabbaze oba mmeka abeere naye, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolangananga n'abakaafu ebbanga lyonna. Hadithi ya Ummu Hani radiyallahu ta'ala anha. Ummu Hani agamba nti yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lwa fathi. Nabbi lwe yaggulawo e Makka nga Nabbi anaaba nga Fatima amusiikiriza, yali amusiikiriza olugoye bw'ati, muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga abikkiridde kitaawe. Akati naga nti assalamu alayka ya Rasulallah. Namutuulira salaamu, namugamba nti marhaba ya Umma Hani. Nabbi bwe yamala okuva mu kinaabiro gyali nadde wabweru, namugamba nti kiki? Ummu Salama namugamba nti inna ibna ummi hadha, mutabani wa maama ono yazunnu annahu qatilu rajuli, alowooza nti ayagala kutta mukyala omusajja allazi kuntu astakhdimuhu oba astajiruhu, omusajja gwe nali nkozesa mukaafu, ye ali ayagala kumutta olw'okuba nti muki alaba nti tetwalikolaganye nabo bakaafu. Nabbi namugamba nti lakad istajarti ma qad istajarna ya Umma Hani, qad istajarti ma qad istajarna ya Umma Hani. Yabugamba nti gwokozesa oyo mukaafu nange Muhammadi mukozesa. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti la ba'sa bimuamalati ma haula il-kafara, tewaliwo obuzibu butugaana kukolagana nabaki nabakaafu mu mirimu egya bulijjo yadde tebanaaba ki janaba. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Naza mugana wange Salim okisegedde, saba Allah akwongere ilmu. Amin. Omuddu abuuza sheetu ino omusiraamu agamba tulina omusiraamu gwe twaziise, oluvannyuma lw'okumuziika imamu mu muzikiti n'agamba tuyimuke tuddemu tumusaalire. Seka kiramuno kiti ekyo? Okusaalira omuntu eyaziikiddwa salaatul ghaibu nga bamusaalidde kuliko khilaafaati bayina al-ulama qadiman wa haditha. Kuliko okugaziwa kw'abawalimu kunene mu masala ago nga gonna gava ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma maata an-Najashiyu al-Habashi. Yamala okufa kabaka oli owe Habasha gwe bayitani an-Najashi, Najashi ibn al-Asham. Jamaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahaba wa na'ahu. Nabbi yakunganya basahaba nabika an-Najashi naga nti maata an-Najashiyu al-Asham ibn al-Asham al-Habashi. Najashi mutabani wa Ashamu owe Habasha afudde. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara arba, namusalira nalita takbira nnya. Banji mbawalimu balaba nti ekyo khasu linnabi sallallahu alaihi wasallam, mubalaba nti ekyo kyali kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam ye abamazhabu ga Imamu Abu Hanifa n'abamazhabu ga Imamu Malik, aba Hanafiya n'aba Malikiya bo balaba nti okusalira omuntu afudde kikyali khas, kuba bo tebakirabako ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wantu wonna ng'akikola okujjako kwani ku Najashi. Ne babaanukula nga babagamba nti omuntu okutugamba nti ekyo kyeyawulidde nabbi walina okubeerawo obujulizi obulaga nti kikoze eki kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne bagamba nti fi Allah yatugamba al-iqtida bin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli al-ashya ma lam yaridu ad-dalil, watbanga tuwazzeewo obujulizi ala man'i, obutuziiza okukola kirwa ekyo aga nti fe tusigala tukikola, era balaba nti tukikola era nga sunna
beba mazhabu ga imamu ash-Shafi'i sada ash-Shafi'iyya nabwe kityo aba mazhabu aga imamu al-Hanabil aba Hanabila imamu Ahmad ibn Hanbal nabo balaba nti omuntu bwaba afudde tukkirizibwa bulungi nnyo okumusalira era ne bongerako na bino wammanga mu furu'u bagamba naddala ng'omuntu oyo abadde agasa eddiini nga Najashi yawa obuddamu abasiraamu omuntu oyo ayinza okuba nga muwalimu mukulu mu ggwanga tekigaana bo bwe batyo balaba abahanabila tekigaana muntu kubeera eyo mu kyalo eyo n'ayimirira n'aga nti omuwalimu ono abadde agasa nnyo abasiraamu katumusaalire ne bamusaalirira eyo mu kyalo olw'okuba nti era kyebayita mwaluwa n'abaaluwa ne basaala oba ayinza okuba nga mukulembeze nga Idi Amini Dada saballah musiime ebirungi bye yatukolera ffe ng'abayisiraamu byali binene nnyo kati olw'okuba nti ebirungi bye yatukolera byali binene nnyo abasaada al-Hanabila n'abashafi'iyya balaba nti tukkirizibwa okubeera nga tukola ki nga tubasaalira salatul ghaib amma bwe kiba ku kyalo kye kimu ekiri mu sunna muntu kubeera nga agenda wali awali kabbuli n'ayimirirawo n'asaalirawo kyekyalaba mu ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam byabeera ng'akola ki ng'ayigiriza era omukyalo oli yali alongoosa masigiri y'omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam mukyalo oyo bwafa bamuziika kiro amala okumuziika nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okulaba takyamulaba anoonya takyamulaba kyava abuuza nti omukyala yalagawo ne bamugamba yafudde n'okumuziika twakoze eki twamuziise bamugamba nti yafudde naga nti lwaki temwambuuliddeko nabbi n'agenda wali ku kabbuli ye wennyini n'abeera nga aleeta takbiira nnya n'amusaalira omukyalo oyo ekyo nno kyekiri mu sunna kwaba bali ku kitundu ekyo mugendeewo oba abeetoolodde ekitundu ekyo mugendeewo awo bamuziise wennyini mumusaalirire wennyini kuki ku kabbuli wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Muganda ffe yabuuziza ekibuuzo ekyo ofunye okuddibwamu okulungi seko omusiraamu n'abuuza ti omusiraamu okukozesa masturbation alamulwa atya era aweebwa kibonerezo ki? Omuntu akozeseza masturbation tewaliiwo bujulizi bulaga nti alina ekibonerezo kyafuna ku duniya wano wabula Allah amulinze eri gyali wabula bwabanga mugezi waali akola ettawuba nga bukyali lwaki tekibonezo Allah kyamulindiza muliro okuddira obwerere bwe n'abuteeka awatateekeddwa bwe butateekeddwa genda kyova olaba Allah tabaraka wa taala yatuga nti wallazina hum lifurujihim abakkiriza abalongoofu obwerere bwabwe babukola ki hafidhun babukuuma illa ala azwajihim okujjako eri abaki bakyala baabwe au ma malakat aymanihim oba aymanuhum oba emikono gyabwe gye bafuga mu baddu Allah kyavaga nti famani bitaga waraa dhalika yenna akwata ekkuba eritali lya mukyala we eritali bano ba malakati ayman fa ulaika humul aadun abo bebaki bebalumbaganyi ate omulumbaganyi akola obulabe mu mateeka ga Allah tabaraka wa taala omanyi Allah byakoze eki byamuteekedde muliro inshallah tutaase ebikolo ebifaanana bwe bityo so tumugamba muganda waffe akole ettawuba nga bukyakola ki nga bukyali aleme kusinkana Allah kuba kyateeseteese ebibonerezo ebyabo abalumbaganyi. Barakallahu fi jazakumullahu khair. Omuddo ono agamba muwala we yava mu busiraamu naam oba muwala we yavudde mu busiraamu abuuza nti amukolere ki? Ekisookera ddala omwana bw'ava mu busiraamu omuyita bw'omuyita n'omunnyonnyola kiki kyayolekedde n'ebizibu byakola ki byatuuse ebimutuuseeko. Ekyokubiri n'okumusabira ku dduwa Allah amukomyewo amulage ekkube ki ettuufu wa illa omuntu tayina authority yonna ku mutima gwa muntu kubeera nti alungama kabeere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kivola nabbi yagamba nga kitaawe aganya osiramuka yagamba nti wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank ngenda kusaba Allah akole ki akusonyiwe
ebbanga lye naamala nga siziyiziddwa bwe yogera ekigambo ekyo Allah nassa obujulizi obuga nti innaka la tahdi man ahbabta Muhammadi tolungamya buli gwoba okoze eki oyagadde walakinna allaha yahdi man yasha ne Allah yalina authority kubikwatagana hidayatu tawfiqiya kati hidaya gye tuyina hidayatul irshad hidaya ya miteeko ebiri tawfiqiya tegezaamu eyo ey'okubeera ngo Allah akyusa omutima gw'omuntu oba omutima gw'omuntu gukyuka gubeere ku kituufu eyo tawfiqiya amma irshadi kwe kulagirira ffe tulagirira muntu munange kyalibadde kituufu kye kino tewalikozebwa ekiti bannabbi ekyo bakisobola n'abantu abasigadde mu bakkiriza kyova olaba Nuuhu alayhi salatu wassalam omwana wooli yagaana okulinnya mu lyato kati ya bunayya rukab maana wala takun maa alkafirin mwana wange linnya naffe eryato tobeera nabaki amakulu yali avudde mu busiraamu ekiyakola kikola kiraga nti akoze eki avudde mu omwana yagamba nti saawi ila aljabal ngenda kulinnya ku lusozi yasimuni min alma tataga nti la asima alyawm min amri llah teriyo kigenda kutaasa muntu olwaleero ensonga ya kiragiro kya Allah yalagidde dda ng'omwana awulira Nuhu alayhi salatu wassalam yagezaako kulaba nti omwana wakola ki akomawo naye Allah yalaga nti otali mu baana be yaga nti innahu laysa min ahlik kubanga ne ku last moment Nuhu yagamba omwana wange azikirira Allah ate endagaano yaki yamazima nagati ya Nuhu innahu laysa min ahlik si mwana wo takyali mu bantu bo innahu amalun ghayru salih mulimu simuki amalu ghayru salih mulimu simulungi nekibeeranga omwana afaanana bwatyo gukkiriza bukkiriza nti Allah ageze bw'abanga agaanidde ddala naye yongera mu maaso okusaba edduwa Allah amukomyewo ku kino omukolako ddaawa Allah amukomyewo ku kiki ku kituufu wallahu ta'ala alam tomuweereza bikolimo ng'abazadde abamu wetukola nakumuzaalukuka okumuzaalukuka kiyinza okubeera nga kyekimu ku biyinza omutiisatiisa abamu ku baana bw'awulira ekyo ayinza okwagala okukomawo ategeera ekituufu totawaananga okujja ewange ne ku kabbuli byebimu ku bazadde batera okukola naye okugamba nti omusabire edduwa embi olifa kimwana saba ofe ngaoli mukafiiri nga bweoyagadde obukafiiri la si wetutyo bwetukola so kyetukola kumusabira Allah lungamye omwana wange Allah awulira nnyo edduwa y'omuzadde n'abazadde bakitegeere nti ende ebeera muwogo abaganda nga bwe bagamba ezaala abalungi n'abaki ezaala abakaafu n'abaki kyebali bategeeza ezaala abakaafu n'abakkiriza bwatyo Allah bwe yakitonda wabula osaba busabi kyova olaba Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah bw'amala okumugamba yavuga nti inni jailuka linnasi imama yagali yenda kufuula imaamu w'abantu Ibrahimu yagati wa min dhurriyati Allah yagati Allah tabaraka wa taala la yanalu Allahu ahda adh-dhalimin kiki ebintu si byanga bwe tulowooza osobola okubeera ng'oli mukkiriza abaana ne bakola ki ne bajeemera Allah tabaraka wa taala so barakallahu fikum jazakumullahu khair Afrika barakallah seko nabuuza agamba which surah is recited when you have entered a new house suura ki gye tusoma nga tuyingidde ennyumba empya simanyiwo suura nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayigiriza wabula nabbi yayigiriza edduwa nga ziri amu nga zibuna naddala ku bantu abagenda mu kifo kyonna ekipya si nnyumba yokka ogenda mu nnimiro mpya ogenda mu kitundu kipya nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleeta edduwa ng'eri amu yayigiriza alayhi salatu wassalam ti man nazala manzila yenna agenda mu kifo kyonna ekipya n'okigendamu faqala a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq onayogera dhikiri egamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati nekingiriza n'ekigambo kya Allah ekijjuvu min sharri ma khalaqa obubi Allah bwe yakola ki bwe yatonda yaga nti bw'amala okukyogera ekyo lam yadurruhu shay hatta kharaja min teriyo kisobola kumutukako okutuusa bwakola ki bwakivaamu kitegeeza ki nti dhikiri eyo bw'aba ayingiddewo
ajogere agiyitirize. Bwebeera nga nnyumba ng'eyo gyayingidde olw'okubeera nti tuteebereza nti muyinza okubeera mu shayatini ijtihadi yaba walimu sobola okusomera mu suratul Baqara olw'ensonga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti suratul Baqara la yu'jizuhu al-batal. Waliwo abasobola okukoleramu ebyawongo biki suratul Baqara ebyo byonna tebimanyi Nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam temanyi byawongo temanyi ddogo. Al-batal as-sihr la yu'jizuha al-batal as-sihr teriyo ddogo lisobola kujenganga suratu al-Baqara wallahu ta'ala alam. Barakallahu. Ekyalo okuyitiriza okusomeramu okusaaliramu ku dduwa okusaaliramu ku ssola n'ekirala okuyitiriza okuleeteramu azikaali ez'enjawulo kubanga sitaani teyagala nnyo wantu watenderezebwani Allah tabaraka wa ta'ala. Bane twagala bajjukiza liko mukulu gwaffe Rawda Islamic Media Uganda ateeka sene program eno ye muganda waffe Balkis Spices wakola ebirungo by'okukyayo omuliti masala, pilau masala, fish masala, cinnamon, jinga. Bayina ebirungo bitirivu nnyo eby'emigaati sirakola n'ebya keeki. Nalabayo nakano akaita batya night rose. Bakaita batya rosemary, bakaita rosemary. Bayina coriander, bayina buli black pepper. Ate Naam, mnasonyiwamu network eyo. Naye nga Balkis Spices bateeka sene program eno. Seeka tugende mu maaso n'ebibuuzo. Naam. Omuddu abuuza. Omuntu okusoma edduwa. Katugeze edduwa eri ku ssimu. Olina akusindikira ka message ku WhatsApp nga waliwo omuddu asoma edduwa. Oba noteeka ku radio oba voice oba paalu kuliko kunuutu. Basoma edduwa Makka. Kikkirizibwa nze okumiinisa ali wano nga mpulira wali ku radio. Okkirizibwa okumiinisa insha Allahu ta'ala. Oba oliawo Allah naawe ayinza okukuzingiramu. Okkirizibwa okumiinisa. Naye teriyo bujulizi bukugamba nti olina okukikola okumiinisa. Oli ayinza okuga nti baali basabira baaluli. Edduwa tesosola kitonde kyonna. Kasebeera nnungi. Kasebeera dduwa tesosola kitonde kyonna. Gamba amin. Amin. Oba oliawo Allah naawe ayinza okuteeka mu abo. Barakallahu fiik. Barakallahu. Omuntu agamba nti kiramulwa kitya okuwuliriza Qur'ani nga ndi mutoyi? La abakkiriza balongoofu abaatusookawo paka n'olwaleero tetuwuliriza Qur'ani mu ttooyi. Lwaki? Ttooyi mahallu al-aqdhaari wabeerayo byenyinyalwa. Ate okuwulirizaayo ebigambo bya Allah eby'ekitiibwa tekiwa makulu. Sooka oveeyo mu ttooyi ojje wabweru olyoke owulirize ebigambo byani bya Allah tabaraka wa ta'ala. So tuwa okulabula eri abasiraamu olwo abantu abatera okukikola abatera okukikola naddala abakubi b'ebitabo bagamba omuntu wandika aya ya Qur'ani ogitwale mu ttooyi oba giteeke wansi w'ekigere mu sokisi otambule nayo ogende mu ttooyi. Enkola eyo si yaffe y'abasiraamu. Enkola eyo yabaki yaba musha'awadhiina yabakubi ba bitabo yabashiriku abawedde emirimu. Sallallahu tutaasi. Barakallahu fihi. Muganda waffe abuuza nti okwaziina n'okukima esswala bigwawa mu shuruutu ikaami swala? Okwaziina n'okukima esswala bigwa mu shuruutu la si shuruutu ate si mpagi wabula byebimu ebyali badde bikolebwa mu bya sunna ng'omuntu agenda okukola ki? Agenda okusaala. Bw'abanga tayaziinye swala nfula tebeera ki? Swala ebeera ntuufu. Wabula singa ekyalo kigaana okurafa adhan, amateeka g'eddiini gagamba imaamu omukulu akulira ettwalo baakulira ki ajja n'alwanyisa abantu abo abali ku kyalo abaganya okurafa adhan n'ateekawo abasobola okukola ki? Okuteekawo adhan. Biri baggwanga nga lino omukulembeze w'eggwanga nga musiraamu akkirizibwa okulwanyisa ekyalo kyonna mu ggwanga lye ekiganya okukola ki? Okwaziina okurafa adhan nga baga ffe tetujja kwaziina tujeemi la. Naye nga okwaziina oli bw'aba tayaziinye esswala ekola ki? Esswala etuuka ne bw'aba takimye esswala ebeera ki? Ebeera ntuufu. Fi asahhi aqwali ahli al-ilm, bigambo ebyasembayo mu bigambo by'aba ahli al-ilm. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Sheikh, okusomera surati Bakara mu nyumba
kigambibwa nti eziza sitaani. Naam. Naye Seeko essuula eyo nga mpanvu, nze we ngisomera mu bitundutundu nange nfuna ekyo sitaani ebigigoba. Olwaleero somera ekitundu nenkya kitundu. Ekituufu kiri nti fakarau ma tayassara laka, soma ekikoze ekyo ekikwanguyire. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kusoma suratul Baqara. Yaga suratul Baqara la yu'jizuhu al-batal. Muntu waba agisomye yagamba nti mugisomere mu mayumba gammwe, fa inna ash-shaytana, kubanga sitaani yafirru min al-bayti, edduka mu nyumba allazi quri'at fihi suratul Baqara, enyumba ebeera esomeddwamu suratu ki al-Baqara. Nabbi yagamba ssuula yonna. So gezaako okulaba nti yonna ogikola ki, gisoma etwala essaawa emu, ekinene nnyo ku muntu asoma empola mpola oba mu kitundu oba osobodde okikola olw'okutaasa ebiyinza okuddirira awo, n'okubeera nga ate ofuna n'empeera endala kuba asoma harufu emu. Oba osobodde okikola kikole, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kuwa obulungi. Wekiba kiganye, soma kyoba osobodde. Qara'u ma tayassara laka min al-Qur'an, soma ekikwanguyidde mu suratul Baqara, Allah ajja kuwa empeera yakyo. Naam. Seeko naabuuza nti okuvunnama ng'otodde essalaamu. Naam. N'okuvunnama nga tulina okutola salaamu ategeeza sujuudi sahwa. Naam. Kiramulwa kitya ku ssala zetusaala eza sunna zetusaala ekiro? Okuvunnama ng'otodde essalaamu sahwa eramulwa etya ku ssala zetusaala ekiro? Ensonga zonna abamu ku bawali mbagamba nti ekintu bwe kibeera nga kya sunna ne sujuudu sahwi era mu yesigala yaki. Naye wakubadde nga ne ku ssala eza faradha sujuudu sahwi yesigala yaki, esigala ya sunna. Naye ne ku ssala ezo eza sunna obeerako ne kyeweerabidde era omaliriza osaala ki, ovunnama sujuudu ki, sujuudu sahwi. Lwaki? Nti sujuudu sahwi yeziba ebitulituli ebyali badde mu ki swala, ebyokwerabira, ebyokubeerako n'okubuusabuusa byokoze eki, byosadde. So kiri mu sunna okuzisaala. Oli bw'abanga akendeezezza mu ssala ebeere ya sunna, ebeere ya faradha, sujuudu sahwi agisaala qabla oba avunnama qabla salaam. Bw'abanga ayongedde mu ssala, sujuudu sahwi agisaala oba agivunnama baada ki, baada salaam. Mithaalu dhalik, weerabidde okutuula tahiyatu ya wakati, okendeezezza mu ki sala, olese wajibu min wajibati sala, kiba kitegeeza nti vunnama sujuudu ki sahwi qabla salaam, nga tonnaba kutoola ki salaam. Ate bw'obanga oyongedde raka'a mu sala ne bakujjukiza ng'oyongeddemu, kitegeeza nti olina kuvunnama baada assalaam. Wallahu ta'ala a'lam. Seeko n'agamba salaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalaam wa rahmatullah. Alina omwana gwagenda okugaba mu bufumbo, naye mu kaseera we yamuzaalira, naam, ye ne maama w'omwana tebaali bawoowe. Wabula tayagala, teyandiyagadde kuswala mu maaso g'abantu, akola atya? Imaamu ayita imaamu akola ekyo. Omwana oyo amugaba mu mateeka abeera imaamu. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti as-sultaanu waliyu man la waliya lahu. As-sultaanu waliyu man la waliya lahu. Omukulembeze, wabanga obukulembeze si bwa busiraamu, tukozesa munadhamatu islamiyya fi biladi lislam, fi biladi gairi islam. Nyumba si obukulembeze si bwa, tewaliyo obukulembeze bwa busiraamu mu ggwanga eri. Organization yonna ey'obusiraamu eriyo yekola omulimu ogwo. Naye wabeerawo obukulembeze bw'obusiraamu bwe bukola ekyo. Bwe kibanga buli wala, imaamu yennyini ow'omuzikiti yakola omulimu ogwo. So nabbi waffe alayhi salatu wassalamu ekiraga nti obusiraamu buli alami, bubuna ebitundu byonna. Yagamba as-sultaanu, era bubuna kulla al ahwal, kulla zaman, al azmina kullaha. Al-Islaamu shamil, Isiraamu babubuna ebiseera byonna n'ebifo byonna. So tugamba olw'okuba bubuna ebiseera byonna n'ebifo byonna, nabbi yaga nti al-imaamu waliyu man la waliya lahu, oba as-sultaanu waliyu man la waliya lahu. Omukulembeze w'obusiraamu mu kitundu ekyo yabeera waliyu, kwoyo atayinaani
atalina waliyiwe. Era mu mbeera efaanana bwe tutugamba gweyita imaamu omugati imaamu gwe gwempadde olukusa teyajja bitegeerere gwe gwempadde olukusa olugaba muwala wange gundi insha allahu taala ajja mugaba. Barakallahu fikum. Seka kikkirizibwa nagamba kituufu omuntu bw'aba anywa lukuya tasoma basmala? La, tetukiina mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu asoma anywa yenna ekyokunywa ayina kusomerako ki basmala. Onywa lukuya tonywa lukuya oyina kusomerako ki Seka basmala. Naam, tumaze ebbanga tumanyi kiri ekiriwa kyobutagisoma ate tekiriiko bujulizi. Tekiriiko bujulizi. Ekiriko obujulizi yenna anywa asoma ki? asoma basmala. Asoma basmala. Kubanga batugamba Bagamba ni already basomedde budde basmala. Batugamba oba onywa lukuya oba omugaso gwa lukuya goba magi shaitaani mu mubiri. Olina okukola buli muze gwonna omukyamu tasoma bisimillah, onywesa kkono onywa oyimiridde naye esobola okunywako. Astaghfirullah alazim. Ekyo kyabulabe nabbi Muhammad yayigiriza onywa lukuya oba onywa eyo falsafa z'abantu si bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lukuya bamunyweza kkono. Aslan nabbi yatuga nti la tashrabu la taakulu bishimali wala tashrabu biha. Olitagezanga naddaawo n'aliisa kkono yadde okunywesa kkono. Agati fa inna shaitana kubanga sitaani yaakulu wa yashrabu bishimali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomerera lukuya naye ebyo teyabigamba bantu nti agenda okukugira lukuya ayina kunywesa kkono oba ayina kukola ki. Ebyo bintu by'abantu si bituufu. Olina okusoma basmala. Ekyokubiri olina okubeera ng'onywesa ki ddyo. Wallahu ta'ala alam. Seka kikkirizibwa manendoza tegedde obulungi abo baganda bange. Ono agamba seka kikkirizibwa omukyala eyagenda ebweru okukola ku kyeyo okweyambulula bbaawe online nakola khulur ng'agikolera ku kitego mutimbagana awo. Khulur bw'aba akikoze tekiba kya buvunaanyizibwa kyekituufu wabula bw'aba akikoze yaqa kasita bano bamala okufuna ilimu nti akoze eki ayeyambuludde naddala bbaawe bw'afuna obujulizi nti omukyala amweyambuludde. Al khulur yaqa tuga nti etuukirira. Ekyokubiri singa ate atuukiriza obukwakkulizo bwaki bwa khulur. Bukwakkulizo bwa khulur ekisookera ddala ruju'ul mahal ayina okuzzaayo amaki amahali. Tubula nabbi agamba oli sahabiya namga nti atariddiina alayhi hadiqata onaamuddiza amahale gaage ennimiro. Namga nti naam. Riwaya yagamba nti naam wa ziyada ngenda muddiza mwongereko ne bimukola ki ebimwongerako. So akakwakkulizo kuzzaayo mahale n'okutegeera kwono ayina okumutegeeza nti mutuufu nkweyambuludde n'akitegeera bulungi. Wallahu ta'ala alam. Naye enkola ey'obuvunaanyizibwa kubiisa mu mitendera kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba yajja eriye oddayo wa imaamu n'omutegeeza nti imaamu mutuufu omusajja ono mukoze eki mweyambuludde. Abakulembeze ne bakitegeerako ne bategeera nti oli free n'onoonya omusajja omulala n'okola ki n'ofumbirwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Omukyala agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka okola otya bwewebaka subuhi nekuyitako nozuuka essaawa nga ziringa mu 4 gisaali ne bwozuukuka ku 10 sookera ku subuhi nozaako dhuhuri nolyoka osaala dhuhuri nolyoka osaala asiri. Abamu balina enkola naba badde abali mu lugendo balina gyava katugeze yamisinze dhuhuri ali mbudde bwa asiri nasooka atasiri nga tusookera ku yasoose arrangement nga bweri kyekiriko obujulizi. Amma kino kyayogedde ekya subuhi okumuyitako naye budde nga buyise togirinzanga ekiseera kya subuhi ng'abantu abamu bwe balowooza. Gisaalira awo ogijjukiridde. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti man naama ani salati yenna yeebaka essala nemukola ki nemuyitako au nasiyaha oba n'agyerabira buki
bwerabizi falyusalliha idha dhakaraha agisalire wagikoze eki wagijjukiridde wallahu ta'ala alam. Sekono abuuza alina brother we ali awo mu kisenge neyekwatirira navamu amazzi agazaala naam abalibwanga eyegattidde mu kisiibo bwabaga avuddemu amazzi emisana olwo olunaku lufu kasita abeera nga ye sababu yeyekwatiridde era awo omutango ng'ogwoyo yekoze eki omuntu oyo akoze ekikolwa ekifaanana bwe kityo abalwako ng'oli akoze eki ng'egase mu nsonga z'obufumbo. Abamu ku bawali mbalaba awo omutango abalaba gaatawa mutango wabula olunaku olwo alukola ki olunaku olwo aluliwa wallahu ta'ala alam. Ono agamba bwe yasimulira mu sswala bamukinaabira oyogera ki? Mu sswala ogamba alhamdulillah amma mu ttooyi la tokyogererayo obeera mu sswala gamba alhamdulillah mukama kyajja mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga lwo sahaba yakyogera mu sswala n'akitendereza alayhi salatu wassalam. Imam Ibn Baz yagamba nti ye sunna bwe yasimula mu sswala gamba alhamdulillah mpola mpola si lwatu wallahu ta'ala alam. Tunadde okumaliriza seeka ono abuuza atali musiraamu bwakusiibirako ekisiibo kituuka? La, atali musiraamu tasiibira muntu, tamukolera hijja, tamukolera ibaada yonna mu ibaada. Lwaki? Nti faqada sharutu min shuruti sihhati al-ibadaati, ayina akalombolombo ka misinze mu bulombolombo obuviirako ibaada okukkirizibwa nga ke kaliwa al-islam, okubeera omuki musiraamu. Mu shurutu qabuli al-ibada mulimu al-islam, omuntu okubeera omuki oli bw'abanga si musiraamu byakola byonna nga bikoledde wabweru wa busiraamu la tuqbal, Allah tabikola ki? Tabikkiriza. Wallahu ta'ala a'lam. Sego nabuuza naam, bujulizi ki obutukkirizisa okuwa zakatul fitri mu ssente? Bujulizi ki obutukkirizisa okuwa zakatul fitri mu ssente? Ensonga za zakatul fitri mu ssente mu mmere, nze bwe mba njogerako ngamba nti yasauna ma saa al umamu asabika oba as-salafu saliha. As-salafu salih ebitutuukako mu kubeera ng'onaga tetugiwa mu mmere, tetugiwa mu ssente, tugiwa mu mmere, alabaga nti tugiwa mu ssente, byatuuka kuba tukola ki? Kuba tukulembera. Era tekyali badde buvunaanyizibwa bwa muwalimu yenna ku papa kutandika kulamula nti haramu okuziwa mu ssente. Nze kye nalabanga era nga kye kituufu, okugiwa mu mmere kyekisinga obulungi. Wabula olw'ebigambo bye beesembesa baganda baffe, oli bwagireeta mu ssente sigigaana. Olw'ebigambo bye beesembesa nabeeraba nga birimu kuwa, ng'ekisookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti agunuhum, mubagase. Ekyo bakyesembesa aga nti ekigasa omuntu amakulu tutunuulira ekinaamugasa. Abantu olwali basinga kwetaaga ki? Nsimbi. Ensonga ey'okubiri byebigambo bye boogera ku Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, saballa bibeere nga bye bituufu. Abu Huraira bwe yagenda Habasha, bwe yagenda Yaman, n'afuna eŋŋano mu zaka gye yafuna ey'eŋŋano. Aba akomawo n'agamba bamuweemu engoye azireetewa e Madina, era n'aleetamu ki? Engoye insaha. Ensonga endala gye boogera ebigambo bya Muawiya ibn Abi Sufyan. So bw'oba obitunuulidde obujulizi bwe boogera ku zakatul fitri, olabanga nabo bayina wajihu ku nsonga eyo. Naye tugamba tutya? Tugamba nti ebyatuuka ku bali abaatusookawo ba aimma, Imam Abu Hanifa, Imam al-Awza'i ne Imam Albani, nalaba ku kigambo kye bwe kibanga kye kituufu, nga ye alaba nti ekituufu ye Imam Abu Hanifa kye yagenderako ekyokuwa ku ki?
ekyokuwa mu ssente zakatul fitiri. Tugamba nti bayina waji naye nga khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obulungamu bulungi bwe bulungamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula nekingiriza oba ngamba abayisiraamu naddala abawalimu abagenda babadda abantu abagenda bajazama ku bwa haramu bwakiri, enkola eyo bannange baleme kupapa. Sooka weetegereze ensonga eyo olyoka obeere ng'oyisa ekigambo ku bawalimu abanene abafaanana bwe batyo, kuba bakikola nga nabo balina jazimu nga balaba nti kyekigasa n'ejitihadi yaabwe tulaba nga yukubal erina jiha, kuba erimu okubeera nga banoonyereza balaba ki ekigenda okugasa abantu mu nsonga efaanana bwetyo. Era yensonga y'emu ku bantu abayinza okulowooza nti omuntu awadde zakatul fitiri mu ssente mu zakayi tekola kitetuuka. Lwaki oga nti tetuuka yaahi? Tugamba bantu ti zaka tetuuka, wabula gwe somesa kyomanyi nti kyekiki kyekituufu. Waze ngamba ekisinga okubeera ekituufu era nzi kyemmanyi ekintebekeza, nze siwa zakatul fitiri mu nsimbi, njiwa muki mu mmere, naye sijja kugamba agirese mu nsimbi nti akoze kiki akoze kikyamu, olw'okubeerako ebigambo ebyambulukufu biva mu bawalimu ng'ate bambi tubalaba bawalimu bafaayo okukola ijtihadi ku nsonga eyo nga tulaba bituufu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair wa nafa bikum wa kullu aami wa antum bi khair. Seka ekisembayo bwe kidire ekisembayo. Naam. Muganda waffe abuuza nti mu swala zino ez'olwatu naam, nga subuhi, ishai, magharibi ne tarawih, buli omu akkirizibwa okujjukiza imaamu? La, si buli muntu tyajjukiza imaamu. Bwe tunaata buli omu ajjukize, kijja kuteekawo kye bayita fawda. Fawda tutegeezaamu mivuyo. Imaamu ajja buuzaabuzibwa ani ali ku kituufu singa nkeesi bafunye galatu wakati woono n'ono, onajjukiza kirala n'ono kirala. So tuleke waleme kubula wajjukiza gw'olyoka okole ki jjukize, oba tuleke abantu abali ahlu lidhalik abateekeddwa baba nga bajjukiza tubaleke. Kyovula nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti liyalini, yagamba nti abaali nninaanye bano wano emabega ulunnuha be bantu abategeera ennyo eddiini, babeera baliraana imaamu waffe okusobola okugjayo ekifaananyi ekirungi, waba baba bategeera era baba bamanyi nti imaamu bw'akola ensobi wano tetujjukiza, wano tujjukizaawo. Si buli kimaamu kyasobezza mu Qur'ani nti bakikola ki bakijjukiza. aba ahlu nuha bo bakitegeera nti waliwo bye tutajjukiza ne wabeerawo bye tukola ki ne bye tujjukiza. Wallahu ta'ala a'lam. Seka kitusimbyayo nakyo esebo omuddu abuuza. Naam. Nti singa mba neegasse ne mukyala wange oba eyeegasse ne mukyala we mu kisiibo. Naam. Mufumbo oba si mufumbo alamulwa ati? Okusiiba kwokwo kubeera kufu okw'olunaku olwo. Kasa yeegatta ne mukyala we emisana mu mwezi gwa Ramadaan, oba mu lunaku lwennyini lwaliwa nga yasiibye, olwo olunaku luba luki lufu. Olunaku lwaliwa olunaku oyinza okuba walirya mu Ramadaan naye ng'ogenda kuliwa kati nga bwe tuli mu sitta, naye nga oli aliwa olunaku olwo ne yeegatta emisana mu mwezi gwa Ramadaan, mu lunaku olwo abaaliwa lwa Ramadaan luba lufu. Ne bw'aba asiiba lwa sunna ne yeegatta emisana mu lunaku olwo luba lufu. Era Ramadaani bwe beeweddeko olina okuliwa olunaku olwo ate n'owa n'omutango nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Omutango yagamba hal tastati'u an tu'tika ar-raqaba, osobola okutta omuddu? Watu yagamba sahaba oli yakikola. Sahaba namugatila n'agamba ekyokubiri hal tastati'u an tut'ima 60 miskina, osobola okuliisa ba miskini enkaaga. Ekisembayo yamugamba nti hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, osobola okusiiba emyezi ebiri nga gyaki nga muddiringanwa. Bwatu byayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okola ekimu ku ebyo ebimeka ebisatu. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fik. Allah yubarik. Akwase kondesemu loka atawa nyonyola loko gyenkulesemu. Ezegeza nti kuba kati bino byonna byesosokogere bibiri nabye nga bizitowa. Kati sibe emyezi ebiri gyo mulimo. Kati kiri kyabalina okukola. Bwali amulumu
kiba kitegeeza nti ayongereko, ayinza okulya alina ensonga bwaba alulidde, naye ekituufu gina kubeera mutataabya nga talina kulyamu talina kulyamu nkaaga, naye waliwo oluusi ekitasoboka nga ku mukyala waliwo ekitasoboka, so wabeerawo ensonga nga udhuru shar'i ewulirwa. Barakallahu fi baseka gatumaliriza. Yesebo abaana bagenda kuddamu kusoma. Yesebo mukono islamic kiri kiti eyo kono ffe twatandika dda era ku lwokubiri lwe twatandika lwennyini abayizi gye bali basoma. Barakallahu fi saba Allah ateekemu omukisa amina. abayizi abakeeze bo gye bali basoma era tukuutira abazadde banguye abayizi kitegeeza mukyawandiisa ffe tukyawandiisa abayizi nti kemwataneka n'okuwandiika mwaba ebifo byajjula tebirina bakujjula abayizi bajje bakole ki bajje bewandiisa abatannaba kwewandiisa. Daaru tahfiidhu egenda mu maaso, so tukuutira abantu okubeera nga balaaza mu obudde, omwana buli wakeerewa wabeerawo bingi ebimukola ki ebimuyitako. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Abaana baffe abatuna bo gye bali nabo gye bali Abalihuda gye bali. Alihuda nayo sebeera yatandikidde ku muffe, sisitimu yaffe etambulira wamu, batandika lumu era basoma abakedde nabo. Barakallahu fikum. Ab'ekyomusanvu eky'Oluwalabu bagenda kukola ebibuuzo, bagenda kukola era bewandiisiza bamaze dde okwewandiisa nabwe kityo aba thalithu al-i'dad n'aba senior fe oluzungu abayizi tweyanza abazadde omulundi guno alhamdulillah bangi bakeddeko. Twagenda okutuuka mu budde nga alhamdulillah mwezi ogwokuna okuggwako nga bangi bamaze okukola ki okuregistaringa. Nabwe kityo aba thalitha idadi bangi bamaze okuregistaringa. Nabwe kityo aba sabia ne senior 6 yamala. Senior 6 yo yonna yamala okukola ki era kati tulina gwe tuyinza kukwata nga wa senior 6 tumuyingize mu system la bonna baamala okwewandiisa. Tetukyalinayo gwe tubanja insha allahu taala mba senior 6. Senior 4 ndoza mwasigalamu era empulunguse batonotono, saba Allah akigguse. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Fikum barakallahu. Kakati anjagala okukoola bannaye bakadde baffe abali abangalira mu mukono wano abali mu byaleyo wabbali, tulina n'ekisulo ku ssomero yaffe weekiri baneeseka mumwaba n'essomero bwe liri nalirambula ssomero ddungi nnyo. tukuera programu zaffe essomero muli awo muzikiti we guli gaggadde basheekha abalungi we bali alhamdulillah. n'ebiri miramba sibe mizikiti ebiri miramba alhamdulillah mashallah. n'omukadde n'omupya basaba temuteeka abaana amasomero g'abakaafu, muteeka abaana mu ssomero yaffe Mukono Islamic primary weeri ne secondary ne tahfidhu weeri. Era naye comment gye nyinza okuteeka okwo wallahi teriyo muzadde kyayinza kukolera mwana we nga kumusomesa ddiini. Wallahi tekiriyo muzadde yenna gwe ali eyampuliriza, teriyo kyosobola kukolera mwana wo nga kumusomesa ddiini, kuteeka mu ssomero lya ddiini. Ekyokubiri, mutunulire obudde bwe tuwangaala ku nsi myaka 5, omwana tunulye gy'omututte agenda kukusabira ki ebbanga emyaka 5, 6, emyaka 10 z'ogenda okumala mu kabuli. Agenda kukusabira ki? Agenda kugamba ki? N'essala obusala omwana gy'atereezezza n'agisaala bulungi wansi awo mu kabuli emu bweti ogifunako empeera mpitirivu ng'amusomesa ki? Amusomesa eddiini. Eyo komenti nyinza ogyongerako olw'ebigambo ebyo byoyogedde binkutta omubabiro. Barakallahu fiik. Tusembyayo yawo tusumalirize nga tusabira ku muddu wano Allah amusaasire. Waliwo omusiraamu yatusazanga talaawehe awo ku masjidi gira Mukono bamuyita Abdul Samad. Naam. Mvubuka oyo Allah yamugerera Ramadhaani ng'egenda kuggwako awo mu nnaku ezisembayo nga 2-3. Yafuna accident, yali ava nasuuti ng'ajja kusaza abasiraamu talaawehe era yafuna accident ssaawa yali emu nga ku kikubo ekyambuka ku Konasoni awo. Mvubuka oyo yali ku piki ng'aliko ne muto we mabega nga banguyirira basanga eswala. Allah n'abagenda bafuna accident awo wennyini, bantu bafiirawo bawera 2 n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. So bamulongoosa emulagaawo omuso wano gwali gukutuse ne bamulongoosa naye nakati ssaawa zino yakoma okutegeera ku olwo. Allah yamugeredde teyasobodde nakumanya Idi waji yayise nebitogera kati akyali mu kkoma. So mbadde nsaba seeka omuddu oyo saba Allah ow'ekitiibwa azza obulamu bw'abantu, alamusa ebintu ebyolekedde okubeera nga bisaanawo,
abeere nti amuddiza okutegeera kwe. Amiina ya Saba rabbi. Allah tabaraka wataala wanidde eggulu okutali mpagi, Allah amuddize okutegeera kwe era amuddize n'obulamu bwe obulungi obweyagaza. Amiina ya Saba Allah byabadde akolera abantu ng'ebyokusaaza tarawih, Allah atunulemu ekyamu, ongere siha ennungi amwe ne afiya ennungi. اللهم اشفيه شفاء التام الذي لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. Amiina ya rabbi. اللهم نسالك العفو والعافيه والشكر على العافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. صلى اللهم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.